Andiako ebintu niba mukyalira atusaanyiza okulaba twagikwasa n'omutima abakazi baabwe naye nga bakitaffe babadde nyuma nanange omugenyi bw'otuwadde tukwebaza olw'obugabirizi bwo bwonna mu buli ngeri yonna olw'obulamu bw'otuwadde tukwasa luno wakyogera ng'ate tokituukiriza osembere n'ekitabo ekitukuvu okukakasa twabadde n'olumbe twabadde n'okuziika twabadde n'eggula bakalubirizibwa n'abatongole badde mutuula n'abantu ba Kabaka yalo nga weegasse n'erusi okubunyisa amawulire oba oli awo biyinza okugaana tetugendangako mbuga ndooza bukyanga tulayira omwami wa Ssaabasajja atwala abavubuka bungi bwansi emisinde okulwanyisa bamuwuliza eri Katikkiro wa Buganda, minisita wa gavumenti ez'ebitundu, minisita w'ekitongole ky'enkulembera Gikibwa, ow'essaza n'abamyuka be, omutongole n'abamyuka be, ne gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka yonna, era nga kugondera ebiragiro byabwe byonna bya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'ebya gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, era tugenda kufulumya kitundu kyonna kiteeseddwa mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka okugyamu nga maze nga ye mubeezi wange gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka, era sigenda kufulumya kintu kyonna kiteeseddwako mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka. Nja kuba muwulize eri Katikkiro wa Buganda, minisita wa gavumenti ez'ebitundu, ow'essaza n'abamyuka be, owa Ggombolola n'omumyuka we, ow'omuluka n'omumyuka we, n'eri gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka yonna, era nja kugondera ebiragiro byabwe byonna nga Katonda ye mubeezi wange. omutongole omuntu ajja n'aba n'ekibanja kye naye ng'ayagala okwewandiisa naye nga tamanyi kyakukola, wadde nga ekitongole kifubye nnyo okusomesa mu mikutu gy'amawulire egy'enjawulo, ebiwandiiko ne bifuluma, buli wamu emyaka kati giweredde ddala, naye kyewuunyisa ng'ate omutongole avunaanyizibwa okwongereza ku buvunaanyizibwa bw'ekitongole, ng'omuntu azze nga byakugamba ng'ate omutongole yamulimba birala. Kale ekintu ekyo nsaba abatongole nti mmwe eriiso lya Kabaka ku ttaka ly'Obwakabaka, era mmwe muvunaanyizibwa. Ow'ekitongole ajja luvannyuma, ate naye ebikwata mu kitundu abijja ku ggwe ng'omwami wa Kabaka. Kati buli lw'otofaayo kumubuulira bituufu oba kumanya bituufu bikwata mu kitundu kyo, kitegeeza ensobi, era awo obuzibu we buli okusinga. Si bwa kitongole naye abaami ba Kabaka, kuba oluusi bajja ne babalimba nga kati nga ssente ez'okwewandiisa zimanyiddwa, n'amugamba birala, ate ye naye amugamba nti ate asooka amuwe, oli agenda okutuuka mu kitongole nga ze yawa omutongole ate zisinga n'ez'ekitongole. Ekintu ekyo nsaba abaami ba Kabaka tuleme kuswaza Bwakabaka, kuba ensobi ng'omwami gy'okola oba oswaza Kabaka n'Obwakabaka okutwala nga kiruma nga byetooloolera ku baami. So nga ate waliwo embeera y'okuteeka emikono ku biwandiiko ebiba biguze oba okuwanyisiganya. Kakati oyo omutongole bw'akola ensobi, kitegeeza paka ewa maneja mu Buganda Land Board n'owessaza. So nga ate Obwakabaka bwesiga oyo, era omutongole n'ow'omuluka be basayininga ku biwandiiko by'ettaka. Kati ow'Eggombolola n'ow'essaza bateekako, bawandiika bbaluwa esemba
bano bye bakoze. Ku nsonga y'abavubuka balabikidde nnyo ku mitimbagano nga bavvoola buli kika kya muntu, ate ne balabikira nnyo mu mize gy'obubbi, ne balabikira nnyo mu buli muze omubi. Naye nga nze kyenkubiriza abakulembeze buli bwe tubeera twongere okusomesa abavubuka akabaate akali mu kwonoona amannya gaabwe nga bakyali bavubuka. Kuba jjukira nti buli gwokola ekikyamu tasobola kwerabira. Ate emyaka gyo gijja kutuuka ng'abantu bonna baakutegeera era bamale bakuboole. Kale nsaba buli mukulembeze ku biti byonna n'okuva mu maka gaffe. Abaana basussizza nnyo ku ebiragalalagala, neddala enjaga, omwenge, ekintu ekitabaddeewo. Naye abazadde bwe tuvaayo n'abakulembeze ne twongera okwo, olwo gavumenti ejja kujja luvannyuma. Ekyo Ssaabasajja yakikulemberamu n'atukubiriza okunga abantu bagende beekebeze. Kiba kirungi omukulembeze okuba ekyokulabirako, n'ogenda ne weekebeza n'abalala ne bakulabirako, ate n'okunga buli omu yeekebeze endwadde. Si Mukenenya yekka, wabula kitukakatako gendako mu malwaliro ag'enjawulo ne bakebera omubiri gwonna ne bamanya oyimiridde otya. Waliyo kansa, waliyo alusa, waliwo ebirwadde bingi. Kati kiba kirungi n'okubiriza abantu okwekebeza, ate okuba obumu ne gavumenti eya wakati. Omutongole, olukiiko lw'omutongole nga lukolagana bulungi n'olukiiko lw'erosi okugoberera enteekateeka za gavumenti. Tukolere wamu kuba abantu bonna ba gavumenti ate era abantu bonna ba Ssaabasajja. Obutasosola mu mawanga, mu ddiini n'ebyobufuzi bireme okutwawulayawula. Tingi kibi nnyo okuleeta omuntu n'omutuuza essaawa eziyitiridde. Mu nteekateeka za Bwakabaka, enkiiko z'Obwakabaka tezisukka ssaawa 2. Naye tekitegeeza nti mutuule paka ssaawa 2. Muli baddembe okuteeseza essaawa emu naye nga temusukka ssaawa 2 nga muteesa. Obuzibu obukirimu nti tulina abakulembeze nga bakyala. Aleka ewaka nga tannateekateeka n'agamba kangende mu lukiiko tugenda kwanguwako n'alwayo. Ekyo nno kitaataaganya amaka. Ayinza okuba nga omwami yamugambye nkomawo mangu n'alwayo. Ayinza okuba abaana alese tabateeseteese. Bw'alwayo kitegeeza nti awaka wajja kwonooneka. Mbakubiriza baleme kusukka ssaawa ezo. Kibi nnyo omukulembeze okuba nga toli kyakulabirako. Mu buufu obwo mbasaba tubeere nga awaka walabibwako. Obanga oli mu makaago olujja lwerwo olusaanidde omwami wa Kabaka, akatandaalo kalina, kaabuyonjo weeri erimu eriyakadomolera, eriyo toilet paper oba ebikookoma byonna nga wooli w'ojagadde okiyita nga gyekiri. Ennyambala, enneeyisa, abantu bajjumbira amakaago nti basobola okugyawo. Waliwo okubeera omwami wa Kabaka naye ng'oli mukambwe, awakaawo tewajjika, abantu bagamba ewagundi tewajja gendeka. Mbasaba tubeere bumu, twagale abantu ate tubaagalize. Basale za Buganda gye ziri, tunoonyeze abantu baffe basale basobole okuweerera abaana ba Ssaabasajja ate babe nga be bakulembeze abagenda okuddawo enkya. Mbakubiriza okuyita mu bantu okubasomesa basobole okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti naddala mu by'obulamu. Parish model gyali bafune ssente ezo bakole emirimu okweyimirizaawo n'okuyimirizaawo amaka gaabwe. Bakubirize abantu okugemesa abaana so nga nabo bennyini beekebeza endwadde zinnamutta nga naddala nga Ssaabasajja yakulembeddemu ekyokulwanyisa akawuka ka siriimu. Nabo mbasaba balwanyise nga tugoberera enteekateeka za Ssaabasajja Kabaka. Ffe abavubuka ekisooka ffe tulina okukuuma eddembe ery'abalala kubanga era mu nsi yonna ng'era ebitabo bwe byogera omuvubuka oba abavubuka ffe tusinga obungi, ffe tukola ennamba ennene mu nsi yonna.
era ne mu kaseera kano ke tugendamu ak'ebyobufuzi vaawo mpitewo, ekyamazima tulina okuba abeegendereza, ffe tulina okuba abasaale mu kukuuma eddembe eryaffe n'eryabalala. Ekyamazima ku nsonga y'obwerufu, abavubuka batutya nnyo kubanga ffe abavubuka ffe entabiro ey'empisa zonna. Omuvubuka y'atatya, omuvubuka y'ow'empisa envundu, naye ekyo kyonna kiva ku kubanga omuntu talina empisa, omuntu taswala, omuntu ye nga yakula mu kumpanya. Ekyamazima nze abantu okunneesiga ne bagamba nti balonde nze, baalabye nga byonna ebisanizo ekituufu mbirina. Obukumpanya mu ttaka eri abantu ababeera baguze, oluusi ne bajja nti babaguzizza mpewo, nze ng'omutongole w'amawotto sikisuubira kuba nti lunaakya ne nkikola, kubanga nazze si ku byanfuna wabula nazze kuweereza Obwakabaka oba n'Obuganda mu balira abantu. Kaakati ku nsonga y'ettaka ntwala omukisa okuba nga ntuula ku lukiiko olw'ekyalo mu gavumenti ya omwami Pulezidenti Yoweri Museveni. Ekyamazima ekintu ekyo kigenda kunnyambako nnyo okubanga nange kennyini nkirwanyisa, era kibaddewo. Nze kwero sijulira ttaka lyemmanyi nti liriko obukumpanya, era sijulira ttaka lyemmanyi nti teriri mu makubo matuufu, kubanga bwe mmanyi nti nange kinnuma nnyo okugula ekintu ekitali mu makubo matuufu, ne wayitawo akaseera kati ate ne bakinzijako, ekituufu siyinza wagira nteekateeka eyo ey'obukumpanya naddala mu ttaka. Double dealers bannange, ebiseera ebisinga bwe baba balonda abantu bano mune oluusi tebasooka batunulira mitima, so nsaba n'obwegendereza bano obukakkamu nti abo abantu abalina emitima egyo emibi egy'obubbi bonna mbakubiriza bannange bagijjemu. Oba tosobola kukigumiikiriza wakiri tta egifo nga bukyali, kuba kigenda kuba kya nsonyi nnyo. Ate gwe ali mu bantu abakubiriza ate odiringa ettaka ly'Obwakabaka, oba omukoze bubi nnyo Obwakabaka bwa Buganda, oba tebugenda kula oba weeyagaliza bibyo. Obwakabaka bwa Buganda oba obukonya, atolina gy'obuza wabula gwoba okola for God and my stomach and my family. So ekyo mbakubiriza kola ekyo weeratyo. Mutuwa Mwenda ayogedde ku bwerufu, era ne Katikkiro ayogera ku bwerufu, ne Baffa ayogera ku bwerufu. Naffe olukiiko lwaffe twagala okubeera abeerufu buli kintu kyonna kye tukola. Twagala okubeera abeerufu, tetwagala kibbattaka wa Ssaabasajja ne kibbattaka w'abantu Mayiroland abeerawo. Twagala tuyigirize abavubuka baffe, abaana baffe nti buli kintu kye tukola tubeera beerufu. Tugenda kubeera beerufu mu bintu bye tukola byonna, si mu ebyo byokka eby'amataka wabula buli kintu kyonna kye tukola tugenda kubeera beerufu. Kati nno ffe ng'abakulembeze era ddala nga sipiika w'olukiiko luno, Ssaabasajja atugamba okubeera abayonjo ennyo okutandikira mu maka gwaffe n'ebitundu bye tubeerako. Twagala okuteeka amaanyi ennyo mu buyonjo naddala mu bulungi bwansi, era minisita oba bwakwasiddwa ofiisi eyo ya bulungi bwansi, musajja mukozi, tukakasa tugenda kutandikira ku buyonjo. Tugenda kutandikira okulonda obuveera, okwokya buli kaveera konna ke tusanga mu kkubo mu maka nga tulwanyisa obuveera obwo obugaana ebitonde okumera obulungi. Era tugamba nti olukiiko lwaffe lugenda kulaba nga tukola nnyo okulaba nga tutambulira wamu ne programu za Ssaabasajja okulaba nga tupromotinga abavubuka, era olukiiko lwaffe luliko abavubuka bangi okulaba nga tutumbula ebitone wansi naddala ebyemizannyo, enkulaakulana, obulunzi, obumu. Akolera wamu omwaka guno agenda okuggwako ng'abavubuka bangi batwegasseeko, abantu bangi batwegasseeko, si mu muluka guno gwokka wabula Buganda yonna nga tutambulira wamu.
mbakubiriza nga nze sipiika wa Mukono Municipal Council nti abavubuka twegendereze. Social media eno nnungi, tusobola okukolerako ebintu bingi, ssente, mikwano n'ebirala bingi, naye ate ffe abavubuka basusse we bandikomye bannaye. Nsaba twegendereze nga tugenda mu kaseera kano ak'ebyobufuzi bannaye. Tubagala nga muli balamu. So mbakubiriza bannaye tukozese bulungi social media, tuzogereko bulungi, ate twogere nnyo facts. Tulekera okwogera ebyanjanja nga twogera ebitasaana, nga twogera ebyefujo, nga twogera okweraga n'ebiringa ebyo mbu tuli bavubuka, tuli mu adolescent stage n'ebirala ebyo. So n'olw'ensonga eyo bannaye mbakubiriza abavubuka mwenna tukozese bulungi social media bannaye baleme basiba. Tubagala muli balamu.